okuba wano olunaku luno olwaleero. Amanya Katabira Fred ssentebe w'Erosittu abantu tegerekeka bulungi tuyinza okusigala nga ffenna weebiri mu mirembe. Balengera fonda bodde essomero lino ebuka myaka chairperson wa board essomero lino Gongolo nsebe ssentebe kusanso okulabaza engalo z'obubuuzi. Kwebaza Katonda olw'obudde buno bwatuwadde. aweereza ekifo tekiba kyereere. Olwekyo mbyebaza okwalyo ne musobola okujja mu miitingi eno okubaako ensonga zigenda okubaganyisa. Tweyanza nnyo mukadde wange Katabira Fred chairman Erosittu ayogedde ku ssentebe LC1. Nyawuza kino kubanga ebyo byonna tuze tuyitamu ebbanga lyonna wa mabega era tebitutuusizza bulungi. PTA Victoria SS Bakola chifu nsanyuse okulaba ate ne inspector w'amasomero kino kimukwatirako ddala. Ssebo ssentebe LC1 okutegeerekeka ddala nti ekitongole ekyo tekyawanga ssomero buyambi bwonna nga tekisoose kukakasa. Batekiniko bano njagala kusembyayo nga nnyaliriza district surveyor Mulongo Nakato nsanyuse okulaba. That was yali 1990 naye nayo lirina we lituuse lifubye okulaga nti kyeliriko likola ki likyagala. yakolanga okusobola okuba nga Victoria afaanananga emumulaba. Ate ekyenkizo ekikimu kadde wamuno ayambadde galubindi tulina obuzibu bw'ekifo naye nga nze ndasalawo negamba nti ekifo kino kati abasinga bagiza okulebuuzaentambi atuuka ati yasomera wano atukubaokunanyirewo ekibanja kyo jjajja wange bwafa kyagalibwa ku baana babiri. Taata wange kiwanuka ye senga wange Nakaliba. Senga wange Nakaliba n'ambuza omugabo gwe sayidye n'agibuza ku kibanja kyo awo okiranaiki kubanga Ssaabasajja Kabaka ettaka lyatwala limusinga naye kati bwebaako gye bazudde liddayo mu mikono byani Ssaabasajja Kabaka. Kati mu ekyo abamu bagamba omuntu yasomera wano naye nze essomero ndyagala nnyo omutuuli esa omugoyo yankubira essimu nga tumaze nalisasoteero lyaka tumaze okutabuka naye nga nsanze abakozi abali bazimbawo nga batemye ebisizi bakikwiba olw'okuba saakubiri saamanya nti kino kyakya taata kati netugenda mu maaso. Kati essomero ligenda okutandika okukola okukulisa ettaka okudda emmanga eri bamwe bambuuza nti tamu Victoria wajiguza kukoma wa koze nze sikuzaalako ttaka ku Victoria yambadde simanyi tiki nti ettaka kweri yali lya taata wange. Kati netusalawo essomero twali tugeragala ate nange nali muki omutandisi naye nga tubuluku obulungi bw'essomero libeerawo liri ensalo zibalime kukawa era okuva olwo lwe twakimanya twagendako njeru tutwala ensonga zaffe tugendako ne waratisa ti essomero lino lyakozesa ettaka twakirawo
n'emmotoka ejja n'ekubirawo engombe ku geeti nange nga nzize ne kapiki kange sisobola kukuba ngombe kuyita asikaali kuba ntaataaganya ebyensoma n'obutebenkerezbwawo motoka probox enamba njirina ey'omukulu oyo gwe baaguza awo yakubirawo engombe bubi nnyo eyagala tukire si gumu 70 bagigulire eyitewo mu kkubo lyayo era ye ng'agamba bamulaga alina kuyita mu ssomero era nga ejjanasimba emmotoka wali naayitawo n'atwala abamashini ne basala emisizi gyonna egyali egesome bwe teyakomaawo n'aleetanga kazambi ono ow'obugimu ng'amuleeta era n'akaka abali ku geeti ne baggulawo n'ayitawo n'ayiwaawo wansi ssomero lyonna ne likyuma ne bebasena mutole ne likyuma bwe nabuuzaako ani ne bambuulira nti oyo bino bakulu nsaba tubiwulirize ebimu ku bye tusubiddwa mu kiseera kino njogera ku byange mu budde wembeereddewo ng'essomero olw'enkaayana zino twayagala okufuna tayito ey'ettaka ly'essomero ekyalemi netta emikisa mingi waliwo ekitongole bakita Educate Uganda twagenda paka ku kitebe ne tufuna omukisa nga baagala kutwala ssomero lino abalabe ku masomero agalimu Educate nga St. Peters n'Ensuule babazimbira ebizimbe babawa ebintu bingi ebyenjawulo ebyo twagisubwa kuba batusaba ekyapa naye ebimu ku byatutandisaawo tutandika okugoba ku bino ne twesanga nga twakonagana ne bannaffe ekirala twali tufunye era obuyambi obw'ebyemikono nga waliwo abaagala otuwa ebyalaani ebisoba mu 3 kuva ebweru naye bwe twatula ku mmeeza okutusaba ebiwandiiko oli ne yeekanga lunaga tyave tayito nga tetulina era ne tuviiramu awo. Kabalonda Sise nga nze chairperson wa Victoria Secondary School Sibukunja aliko kati eyakakasibwa ministry. Olwaleero tulina okusoomozebwa nti ettaka eryatuweebwa Buganda Land Board eziwerera ddala acres 67 obudde buno ziyingiriddwa era kumpi zisaanyiziddwawo ate bannaffe ab'omu kitundu bennyini nga obudde buno n'okutunda batunze era batuleetedde obulabe bw'amaanyi nnyo ku ssomero lyaffe naddala mu byokwerinda kwalyo. Buli agula ekibanja buli ali ekibanja ensalosalo tezibaddeewo nnyo budde buno buli omu afeeyo okulanga atereza ensalosalo z'ekibanja kye kuba kati olina kibanja tolina kyapa nti onakola ki mula ogenda ng'oyerula embeera kati oli bagamba olwaleero nti baapima nivuga nti tulage era akayinja kamu tubatandikire okugula embeera zo bannange ebintu ejja kukola ki twalubamu nze nsaba mbawagulu nga nsaba mwami Ntambi tuula n'essomero lino kuba ffenna tulyetaaga ate naye lirina obuzibu obwayo nawe olina obubwo kino ekintu kireme kututuuza abantu 50 ab'ebisulo kyokka ate n'abadde mu mbeera eyo nsaba bwe kiba kisobose kikomezebwe bunnambiro kubanga essomero lyaffe teriri seefu n'akamu. Mu mbeera endala olukiiko olutudde olwaleero buli atuwadde nga amagezi atuwadde gakuteeseganya naye nga bwe tuba tugenze mu mbeera eya bulijjo kumpi tewali kye tuteeseganya nabo. Obudde buno twatandika essomero nga tebaliiwo tuwezeza emyaka 12 amateeka gye twaweza dda emyaka 12 amateeka gye galagira gy'oba omaze mu kitundu newankubadde bo balabanga ffe abeesenza naye ekyamazima tuliwo mu butuufu. Enteeseganya weewaawo ne we ziba zandibaddewo ate tetusobola kusasula bantu nga beesenza bwesenza nga ffe bannannyini kitundu. Chairman wa Buyikwe District n'oku lwaleero tuli wano ku ssomero lyaffe mu ggombolola y'e Sibukunja lye tulina lyokera secondary school erya Victoria SS nga lisomesa abayizi baffe okwetooloola eggombolola eno oba oli awo naye magombolola ng'okuva mu paati ya Ngogwe n'emiriraano. Tulinamu ensonga ze tutereeza mu bwannannyini bw'ettaka wano ku ssomero
waddewo enkayano waliwo enkayana z'ebibanja naddala ku bantu abaliraanye essomero lino. Tuli wano n'abatuuze abantu abawaayo ettaka lino okutandikako essomero okuva emyaka gy'emabega mu 1980 abatakuuze ba LC1 okulembeza ab'oku disitulikiti savaya baffe ab'ettaka nange n'olukiiko lwange okulaba nga ensonga zino tuziwuliriza ate tuzitereeza. Olukiiko lukyagenda mu maaso obudde buno kye tugenda okutuukako okusaba mulimu okutuuka okukkaanya obaolyawo n'abantu ab'ebibanja beeranye essomero. Ate obaolyawo ensonga zirimuko n'okubwakabaka bwa Buganda ku nsonga z'okunyweza obusenze bwaffe ng'essomero kubanga nga chairman wa disitulikiti kakati project gye tuliko okulaba nga buli ssomero liri mu disitulikiti lifuna obwannannyini oba liizi oba kyapa kwe litudde naddala mu nsonga z'ettaka okukendeeza enkayana ezizenga zikola ki zibeera ku ttaka lyaffe ery'amasomero kubanga kituyambako okukola enkulaakulana ng'ate tuli certain nti ebizimbe biriko byaffe bwoya. Amagero chairman Kungufiri we yasomera kati ngwe bali tukwasizaako lwaki tuyomba obwakabaka bwa Buganda natidde bwenabadde entambula kyana nesimanyi gabanga obwakabaka bwatuwa eka zeebi emabega ffe gye tutaali ne baddamu ne zigenda mu 67 ebyo nga bakadde baffe nga bakuzeemu mu mubimba naye natuuse n'embuuza ekinyusi editi kyange okulandi ova bakuwa mmeka mu biwandiiko ng'agamba 18 naye nabo bazitankana tezikyakola ki tezikyawere 18 tubudde mu 2 tuzze mu 67 kosi tukiridde mu 18 kakati n'abamu bazitankana tezikyakola ki naye neffe twagala okusiba bawundale wakyakaayanirwa awo netwalowoozezza kisajja kikulu ekikazi kikulu tugamba nti kenkadde tutule mu kisenge kya Victoria lyemu yeekubi mu kifuba